Yasin ke yefuze ekivulu kye yakyefuze to an extent nga ye buli kimu yalabe emotoka eziparkinga abagenyi we bagenda okutuukira yayagala okukola dog sweep amanyire mu promoter nti promoter bw'aba tanatuuka ku lunaku lwa kusolooza abamukwano gw'Abamawulire ekivulu ekiddako omuyimbi gwagenda otegeka mu kifo ekyo kyennyini wakusika nnyo. Olina pulani y'omuntu gy'otta kati omwana w'amawulire bw'oba tomukkiriza kuyingira mu kivu just okuyingira enkya Saha ajja muyita agaana okugendayo amugaye mwatuyisa bubi. Tujjukira ng'akola press conference zino nga yeekwese nga tayagala kulaga face ate ku last moment ayagala okugyayo face y'abantu bagirabe kati saakitegedde right now yagadde okuba visible buli kimu yakikwasaganya buli muntu amulabe nti yenze Yasin Kenze ategese kati saawa zino awadde omulimu gw'amaanyi DJ Jasmine kwa DJ Jasmine esimanyi nti oba ali friend mawulire Yasin oyinza okuba baŋŋamba ne lwe baatambula yababuuza nabayise Yasin Kawes okeera otya noyimiriza munnamawulire atambule nawe okumala emyezi 2 alanga shoyo omuyimbi wo Yasin mwatuuse bakanyamanga nabo temubawadde kyakusalawo ne babeera confused tebagala kulwana n'abantu. Yasin Kawes nti ayinamu omutima omubi omwana mutabani wa Mesa Kisema yamuwa omulimu nti agenda tutunda obutebe era agenda leeta obutebe nebe yatuuse kulasi n'amwefuulira. Abayimbi ababiri bagamba ffe tukolera wa Spice era ne bagenda ku Africa. Mukulu Yasin yatukoze bubi nnyo obutagambika anti omwaka guno teri show mbi nga kinsa bajja okwekwasa ne ku FIFA Make era Bobi Wine yajja nete kyali bwe kityo. Yasin bw'ota ogenda kukola ku bannamawulire nabo bagambe nti weesobola omu. Sanyuka TV ekuleetedde Christmas kawowo ku Kalenda Hotel ne Misaki Semakula. Tofel B2C, Spice Diana, Haruna Mubiru, Maureen Nantume. Okuyina shinge mtwale bibye mtwale ta. Atolwengera ku Boxing Day. Sanyuka TV esumuludde Boxing Day kawowo n'abayimbi bebamu nga bigattiddwako Dawudi Lutalo. King Saha, Lydia Jasmine ne Sophia Nantongo. Awe Mayan Nature's Resort, Shingo mtwalo gumu. Emizanyo gy'abaana, Bouncing Castles, First Painting, ebyesuumo, Karabe Katende, Maya, Nanziga, Mpigi, Musareko. Usimanyi okulaba ku bayimbi banonda nga bali wamu. Gwe bako bikadde. Mujje tulye ku ssente zaffe buleeta obwana bu maintenance free. Obasaamu ssente ne bushana na kyokka ebisajja ne bibukuula ne bibuyisaamu eggaali. Misaki Semakula, Christmas kawowo ku kalenda nga 25 December, 26 Boxing Day, Maya Nature Resort, biwagiddwa Sanyuka TV. Namulabye naye maama yensi y'eggulu yabadde eboola saagitegedde bulungi ng'eboola erondamu nti gwe tukulabye nnyo gwe byokoze tetunyinde ku stage gwe kubanga ate gwe atali nnyini sho noyagala oyimbe n'ennyimba z'omuyimbi zennyini. Audience y'eggulu yabadde yabalaga mafini nga gwe alina ennyimba ezibuulirira obuyimba bw'omukwano tebajja kukuba nnyo attention. Nakirabye akayimba ka Spice Diana kuli 7 ke kaliko naye gulo baakalidde akayimba k'omukwano yekka gwe baaganye nti jo okusinziira ku kayimba saa zino obala top 10 akayimba kali ku namba 2 oshege naye gulo abantu simanyi audience yabadde nzibuzibu tujja zibala ng'omwaka tugenda gugira naye kyenjagala njagala tubeere realistic tukolere abantu. There is what we call self-promoted song and financially promoted song. Okitegeera era ekyo kyeraze waliwo oluyimba oluze mu bantu ne balu-receiving ebyaddala waliwo n'oluyimba nga oli alupise naki na wano ate ekyo ekintu okimanyi Duncan obadde promote obadde gundi ebintu bino obirabyeko ne oluyimba lwa Chris Evans ne Spice Diana tulibadde munyo sente ojabuuza ne banno ku mawulire naye nti abantu manyi twagirwa ekintu kya TikTok eno erina engeri gyekwagazisa oluyimba nga tewali ki nti balonda mu bupaati obanyumidde ne bakuba kiyinza okuba nga sente zibaddemu entonotono naye nga bw'obalamu nti engeri gyotambulidde ku TikTok terubadde nnyo mu sente. I've managed aba artists abasinga abamu ku TikTok
I've selected parts ez'abayimbi nga oli akoze oluyimba ne mugamba ne oluyimba eno part gye tubatuteeka ku TikTok and I've done ne mugamba nti tuwe gundi ne gundi bwe bateekayo balina following bagenda bagoberera kati ffe tugambe nti ono ekinyumo kyazze kyabano naye ng'olwedde obadde olina b'otaddemu ssente nze sikyagwere sijja kukigana naye waliwo n'ennyimba ezitambula nga tebalina muntu gwe wadde ssente sikiwakanya Duncan but there are songs nina ne ba artists bemanyi nti alina baasooka okuwasa ne bakole n'owa abantu 5 abala ne bagoberera oba okikoze kyogedde kituufu naye waliwo oluyimba lwe batasooka kuwa banki kuwa ennyimba kati zeninako obuguninga waliwo omuvubuka muyita Robert Lota alina akayimba n'ensigaane kafuluma 2018 2017 bwatyo naye saawa zino abaana omuye yakalondayo n'akaleeta ku social media saawa zino lekasituka self promoted songs zembadde njogerako tulina oluyimba lwa Nabadda that's self promoted naye munna kati Dakani wenjagala okulabaga waawano kati waliwo omuyimbi abayimbi oluyimba nga lubadde lumazeewo aya ne lukomawo mu bantu kati niyo kalina oluyimba olwa Serebo Serebo lwakomawo waliwo lwakomerawo olwo teyaluteekamu ssente naye ate luno naye bamugenda nga mulaba yaluteekamu waliwo oluyimba lwoba wakafulumya ng'olina kyolwetaagamu gwe kennyini n'okikola naddala zino ennyimba ennaku zino olinga afulumya oluyimba nolaba nga lulemeddeko ebiseera ebisinga baba lutaddemu nina omuyimbi wange Mudra namukolyanga nnyo selections ng'alumpeza ne mugamba eyo paati gy'obadde okugenda okulonda nedda londamu eno era nga tulina selection y'aba tiktoker betugamba nti abo batandike nitugamba oluyimba lukubye ku TikTok era luyina emitwalo bwegiti ogenda okulaba nti no balugenze mu dance studio katugambe nga Troy abana ba Troy baluziniddeko okitegeera nga tulina we twatadde ekisumuluzo ne tuseesaamu kyenjaga ngambe Dias sinagaana nti abantu bateekamu ssente muluyimba naye kyabamanya nti waliwo n'abateekamu ne bawa abantu babe 5 era challenge nekoma ku bantu bameka okitegeera naye oluyimba abantu lwe basimya ku TikTok lusobola okukolebwa nga oyita kwa dadde okitegeera naye nolaba nga lunyumidde bunyumizi bantu amanyika sofuna kiyo yakagamba akamu mu luyimba buli omu agenda apiikinga nzaalwa olusuku lwa seminti okitegeera lyrics baziyita catchy words tofuna catchy word ekigenda okusigala ku mumwa gw'omuntu siri regular oliawo era oli osanga olina akumanyino nga gwe mani siri regular nze tongattagatta like ekigambo kiri kache okitegeera ewaffe ndi muyaayu nze muyaayu okitegeera basigadde bona abaana batebenkefu nze ndi muyaayu okitegeera ekyo ebigambo biri kachi of course biba bigenda kukola naye kyesaagala tujjewo waliwo naddala oli oluyimba nga lufulumye leero enkya nga ne lyrics abantu tebannaziyiga noŋŋamba mbuno already luwezezza omutwalo gwa challenge ku TikTok like nze ngenda ku okukkiriza kubeerawo nze naye nakugambye nti waliwo ennyimba zebateekamu naye waliwo oluyimba lwe batassaamu ne tutambula nti nze oluyimba lwa Spice olwo sirabanga ku manager Roger mu luyimba olwo sirabangako muntu yenna oba Spice kuba nze ne Spice twogera sogeranko naye okitegeera naye ntuddeko ku TikTok nenteekako kamera nenyumirwa oluyimba naye nga n'ebigambo ebirimu sibiwulira okitegeera naye akayimba kanyumidde nga oluyimba lwa manager lwa Spice Diana oba lwa Evans oluyimba lwa Evans era oluyimba olwo yayina ddukola na Kalu Nantonga ne Nantonga ayinawo ennyimba ne Beatles Soul Club ati mu kuwanvu yakumbe kuri Evans ye tayinawo oluyimba ali ku bwangu ayagala kiddako misinde n'agenda n'anoonya manager Roger n'aluyanga luli lutya naye nga bw'omanyi nti manager Roger asinga okupiga Roger dduko ate olukwasa Spice Diana kyolo of course ajja lubika olowooze nti lulwe kyemwagalako nti mu kigambo kya promotion zitazannya ne woba mukoze gundi kolabo nga yiyo ye tayagala kusembera mu kintu ajja kikola kyonna kyayagala ne Spice yesaze obuwerejjo omuntu nina
nina ensogero ku kivulu kya Saha. Buli mukyala yabadde azze nga yeesaza akantu yabadde ne body socks. Kyekyaganyiridya Jasmine Ojambalo okutulaga ekinyama. I didn't feel it. Shiba is one of the artists mu Uganda bayino omubiri nga gutukula. But teyerabira that ka body socks kabera slim. Okitegera walabye gundi ani omukyala wa Fefe. Karole Kasita ateri dia Jasmine. Karole Kasita yabadde ajambadde. Spice Diana ajambadde. Ain't that smoothness kyereta ku mubiri gw'omuntu. But ne hafi namulabye nga akubye ekizigo ameremenya. Lydia yaze dry. Lydia Jasmine. Kyakoze bulungi wambi kya audience. Omanya abaana bategeera mulimu guno. Nti bali mu butaala. Okitegeera. Kati mukubanga bali mu butaala bwajja balese kibayita business. Onfuna? Ajja nga alese ki? Business. Omwana amulabeka mugambe nti Range Rover yiyo. Okitegeera. Kati jana kyaze kizze kisazeewo mu ngenze kola ki? Ngafulumye. Ngakaduka ajukira wabadde wabagagga. Bagiyita display window shopping. Nti ebintu obiteeka mu ddinisa woti buli ayitawo n'abiraba. Oli nkimwanguyira okukyama n'agamba akantu ako kanyumidde. Nja kwebaza nnyo BBS eyo. Eronda ebyana ng'okirabako noga ngenda sigala ku TV nga ndaba. Era mukigambe waliwo abaana batambuza ku social media BBS yesinga ebyana. BBS kan no bwe tudda mu byaddala. BBS wano mu TV yinza okuba yemu kusinga ebyana. Yemu yesinga. Va ku TV ya Das. Naye TV nina TV nakola di TV. Kati nga tuvudde ko naye BBS baba ategere ekintu kimu nti okumira abavubuka ku TV, okumira abasajja ku TV ne ba sponsor okujja kwa tulina omugagga omu ya sponsoringa program y'omukozi bakuba omukozi afaanana bulungi naye yamaliriza ne batuuka ne bamubanja essente z'obwa sponsor naye nga ali asponsor nga si kuba nti ofaana ye lwaki yerwasa mbala simanyi mbu yerwasa ne batuuka mubanja ssente kubanga teni nsonga lwaki okwata kirabu ne sponsoringa program okumala omwaka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwokumeka kati kyekitengwa nti abakozi ababosi ba BBS bamanya nti bwe tuleeta bimuli ku TV tugenda funa okyonti waliwo n'omuntu aleeta akala nga tabadde wakaleeta naga naye mukakube mu pulogulaamu ya Nabatanzi oyo temu Nampijja oyo kyavi kino simanyi mukasukaali okitegera so nti singa abantu bonna bakola TV ne baterako ebyana ng'ebyo namala bwekikola naye ku makya omulungi kyamufuula omulungi yali mubi sigamba obulungi like in face omusajja ogenze kulaba omusajja era ne balowooza mulungi mubi ne bamugamba agikole eka musanga abalabi bali eri nga bala Fibi nja basanga ku Fibi nga badduseeyo naye nabo manyi tebasobola bagamba wakiriko by'omweru twabadde ku nnyambala y'abayimbi temutege kati Fibi ajjidde wambi n'ebintu no oli abirese siko birese so TV amanyi TV yona bukedde yatukola ekintu egwe bukedde yatukola ekintu nze bale ku nyambala ya Lydia bambi ku ssente z'ofuna jako emitwalo 3 ofune ka body socks. There is a way display gye yaleese nze mubawala bonna abayimbye ku nyambala gyali bayambadde ngeri ku display yasinze toyinza kuleeta mubiri ogwo n'oguteeka mubala n'ogwanjala bwotyo. No, it was not applicable anyway. Woba kakuyuliseko mu motoka ng'ojja n'ogakankajjemu sorry kuba buyulikanga wano we wati mu bisambi we Lydia nze kyeyinza ogamba kiri ekintu kimu
nti just agende mu gym. Bwagenda mu gym byonna byeyambadde twandibadde tubiraba birungi. Oshega nti Lydia mulungi. Era mulungi wano. Oshitegeera. Era kalidi yako nzo kuba sente z'omuntu olumu era lumu kajja kuba sente z'omuntu nze mbabuulira naye kikabula mu kire ekintu eki kagende mu gym kati amawuli awaki oli ayomba nti ebisambi bya Lydia bibulamu okukola Scott okitegera biyiikayiika kati mukuba nti biyiikayiika ye nga Lydia Jasmine yalina obyeterereza nti ndaba ono yali mukwano gw'ekkalo ye gym tavaayo hafi tebatengananga mu Amnesia kyekyabawula bakyali nogeza oyo kati we nategere nti bakyakolagana bagenda bakola story ya Carol Nantongo trending kati munnange nno hafi yasabudde Carol Nantongo kuyisa linnya lya Jasmine mu kamwake kale yisizaamu ate linnya lya Jasmine yokuliko olyogerako obwogezi andi kati ate kyebayita omuntu obutategeera kati afi gwe yava mu bbaala eri akyali mu bbaala aŋŋamba gyali akola entalo z'abayimbi ziba z'abayimbi tomanyi lwaki bakola ki ng'ojja kuleeta omukwano olw'okuba nawe tujja kusabula kuba tukumanyi okitegeera abanja awerekedde bakiyogera batya abanja akuwala nawe awerekera akubanja omanyiza kankubula ekintu kimu nze omanyi lwaki ebintu bya Lydia Jasmine nnekawo nabyesomya nembirekawo simanyi buzibu bwabwe okitegeera kituufu kyeki bayinza okuba baga kutambuza nnyimba zaabwe okitegeera oba n'okuba gundi alinayo concert ani Jasmine anoonya gwe yeripako lema musirise n'agamba tukoze Nantongo nga apafominga neyennyinyimbwa Rema ate lwaki yatute simanyi amuza tumuleta mu bino nze statement nagifunye mu bantu nga bana ababadde okumpi ne gwe yabadde atulewona ne baka simanyi kazi balina ekizibu kimu takkiriza gyavudde mbu aleka alaba banyumirwe leka byonyumirweko n'alaba binyumirweko babituufu Rema ne Carol buli omu alina gyavudde mu ne gyalaga nti mwaleeta ebiboozi mbu simanyi Carol simanyi musuuza kati nekiyingira Rema muli onfuna manyi bano abakazi balina ekizibu kimu bwamanya nti dayasi mukyaya abalaga osigale mu kkubo ng'otambula butambuzi nga tolinawo weekutte naye bamanya bumanya mbu oyagala omuwala anti omuwala omulungi asobola omufuula omubi naga yakyagalako ki so byobibeerawo music industry naye afi oli wawa mukwano gwo omukwano mukole gwa bbaala naye bikwatagana ne music industry omanyi afi omukwaganya saa kuyisaamu abijja ku TV saa muyisaamu kirabika bulungi kinteesako ne TV nze sitera kulaba TV naye kinteesako TV nendabako naye lwasa yagambye akyagala talina gwewazimuwadde wamuwaddeyo tumuyita omugagga lwasa wamwokyezaayo tumuyita omugagga kyenkubuuza kyobudamu wamwokyezaayo namwoky alina kati kirekaawo bwotyo asigaze erinnya omugagga lwasa ono ogenda kwokyayo kuba sente zange gundi ya Saha tetunagigendako nanti naye before kuba tetunagigendako naye waliwo ebyaliwo before nga shot enabaawo mu rehearsals yakoleranga rehearsals wa Spice Diana abayimbi babiri ne bagamba ffe tetukolera waani bani nancho bamu tebajja abayimbi ababiri bagamba ffe tetukolera wa Spice era ne bagenda ku Africa studios ewa ekabalagala Shiba yagaana Lydia Jasmine yajema kati simanyi buzibu ki ate Lydia Jasmine bw'alina na Spice kati simanyi bu naye yaliko nanti nange nabadde sikimanyi yagaana era ye abakubi bagenda naye yabapangisiza wala gye bakubira simanyi buzibu ki Lydia Jasmine ogenda kutunyonnyola kubanga bwe bagamba nti olina obuzibu ne ffe betulaba batugamba olina obuzibu ne Rema olina obuzibu ne Carol Nantongo kati ate kyazuuse nti olina obuzibu ne Spice Diana alina okutunyonnyola awo kati sinabitegeera kuba yagaana kubanga
nina abava mu ttiimu ya Shiba era gwe nabadde njogera naye y'omu Timu Shibaholic. si ttiimu Shibaholic y'omu ku bapikerere ba manager wa Shiba omutegedde Dirisa. anti nkugambye kati pikerere we Pikerere wa Dirisa. alina ekirevu ekirimu konvenvi si Dirisa Samite Samite epikerere yagoberera oli so munange naye nabadde nembinyumyamu naye nakonfaminga nagamba omuwala yagaana ebyadde nagaba yetajja kukolera wa Spice ne mubuuza naye buzibu ki ne bagamba olumu bafunamu kana akefutwa ng'ogyeko bifu eri wakati wa Shiba ne Spice nti yo eri visible buli omu abadde agimanyi kitwadde tukisuubira nti Shiba tajja kukolerayo rehearsals era nga twasooka okubuuza abatuyise mu rehearsals Shiba n'abaayo okitegeera so ekyo kintu tukimanya nti ajja kubeerayo but we didn't know nti ate ne ani ne Lydia Jasmine weeri so nangamba abamu balaba omwana ono ate alina backline eyiye alina we akulira rehearsals yo oli ye statement gye yampadde lindako okay oliba wayanyumiza bujwanga kuba nze eyo ye statement gye yampadde nagamba olumu babawulira ne mugamba kati babawulira ekitegeeza ne Shiba yomu kubawulira obubi nanga ye bano board kiri mu public bade tebeyagala kati nze njagala Jasmine atubuliremu ki ekyamugobya okukolera wa Spice if teberinaako buzibu kiki kiva kuki omanyi no gwadiro leo sanze Spice dana ngatamba ne Jasmine utambula na muntu ekitegeeza nti ominako obuzibu oli muwala munne gwe ate emyaka ndooza gye gimu era tebeesinga nnyo mukuluko ku mulala naye tebeesinga nnyo naye omanyi waliwo ebintu bye tutamanyi mu music industry nti daasa abantu babeerawo oli munnamawulire tolina munnamawulire gwotakwagala naye na buli omu tekiteekeddwa era gwesaayo mba naye era we musanga mubongako genda kwe extent ono gyatuuseeko nti omuntu mu bulamu baba n'endowooza zaabwe tuyinza okulowooza nti Jasmine ayina obuzibu bwe ng'omuntu naye nga negundi ayina obuzibu bwe ng'omuntu omanyi mu bulamu tugera kutambula nti teri muntu akuwana talina kyakoze ng'ojjako ndi music industry omuntu ayinza okuwana olw'endongo biki naye era akusigala okwalina agamba nti ayina okwekuunyirizaako kuba ayina kyakuggyako owulya naye olusi nti tuyinza okubeera mu kamera muno nanze ne daasi tweyagala naye nga bwe tujja mu kamera tunyumya abali ne bagamba naye banaye bakola sho balungi naye nga ffe tudde no akatebe kooli kale nze mpita eno naayite kiri common ate n'omuntu okuba nti sagala genda waagondi bya bulijjo okulaga bifu nti ogitadde okuba oli agenda kugira mujjukira statement nene yagamba mbuno waliwo gwe bayita ku reception bamugamba yambuka waggulu eŋŋumi nevuga tojja lyanja kulya ogijjukira eŋŋumi gyogamba tojja lyanja kulya oledde watojja ndya baali baalya yadde emirundi nga 19 nga tojja kulya bayongeza buli kaseera naawe obadde ki naye gwe omusajja omuyise keeki gundi naye nkubulire likesho ebyaddala amanya kalulumu namutebi tutandise media kwoli subscribinga likinga sharinga tuli wano climax walule wa Dias yes olunaku luba lwakutaano tubeera mu pulupate twasuze wano mu pulupate ku lwokutaano luno oluwedde luno twakubye pate we killed the pate ne tugitta abana bafulumye ku macha nga vibe to vibe then olunaku olwokusatu tubeera mu silent disco ku Jackies yes ate then akamere netukalya ku Paka Last then ka pizza netukalya ku Coffee Plus kuga byeyo pulupate olwokutaano obadde ki nampataka kujja mu pulupate unalona osobola okujja n'owuga ate pulu tebagiseero eri clean ababeerawo nga basupervising oleme kufuna buzibu weebali so ewalire everything kibeera kiri ku full package abaana w'okuzanyira weebali be video games weebiri kale kwegamba lule is self contained ne kasawuna akalungi wowe kaagala okasawa climax ebintu byo tekali mu kuwemula kaffe abantu abalina mu 10 atalina 10 obakobi bajje tewali buzibu era bajje genda basasulira besasulire
nina abaana abato abakyalina okulabirirwa. Wiki yabadde yakutambulidde etya gwe nga bamuyita John Segawa nga 23 24 25 alina Golden Calabash ku National Theatre. Mugende mubeereyo muwagire omusajja ono, omusajja ekintu akirudde mu buli abaddala ba honorables ng'akunyumira ye production ye the honorables. So kakati omusajja ono yali alaba akandolindoli yoyo muwagire kasita mange yagambye njagala ayogere statement yadde omusajja tewamubuuza mango yagambye eki mumuwagire kasita mange yagambye mugende muwagire taata w'abaana ngamba Mariam ndagire banyagiraga muno yamwetondedde omukulu yagambye tekiribaawo wamma wiki ekutambulidde etya ddanka wiki tentambulidde bubi okutwaliza wamu ntambulidde bulungi nga bwe nagibala bwe badde obulamu bugutambudde nga bwe nabubala tebususseemu butambudde Olugembe wiki otandikira mu kkuba gwe tondaba bwe nabibala we biri nkulaba ennaku zino ekyenga tokireke buli lunaku okyusa mpya Musama ali US Musama amuweereza engatto buli weekend mukyala musajja ekimu ku byo lwaki Europa mugenda sala omugambo abe singa wange muganda wa tata wange bamuyita omukyala Julie. Then nina ne brother wange ali mu America bamuyita Rogers, bonna babeerako nga balaba by the way. Nina omulala bamuyita erinnya digenda naye kandireka erinnya yangawataganyo ali Nigeria ajja kwetegeera oyo badde wange nnyo. Nina abeera mu kizungu nno mukwano gwo bamuyita Serwadda taata wange oyo yali adda ku taata wange mugende nti mutumiddeko mukulu Serwadda nabadde agamba ogundi gwe bamutumira ani senga wowe bwe kojja we UK yatugamba mulaba atulaba nnyo ne senga we UK mbadde manyi ntiki nti ayagala kubeera kojja wange nfunye ngumbi natoyinza kufunya ngumi n'amaanyi nga kusinga kati bakifeesa abeekyama munyige zino eza ffene tutandikire wagundi wakingisa kubanga yaliko tugenda tandikira ddala mu kuyingira tutandikire waddanka ntandikira mukulu oli yabadde okumpi next stage wajjewo sawa nze nazewo bakuba nakubyewo live ku ya TV ku ssaawa emu yennyini nasoose ne tuleete ki kamera abantu balabe bulungi obedde abantu balaba babayisaako obugundi obugira buti kuliko olufu abana ivuyiwa ate tebakisasulidde kirabika twakoleza ebiseera ebyo tikati z'okuyingira abana b'amawulire nga nabasanzewo bakomplaininga tutandikira tikati z'okuyingira mu b'amawulire omusajja yeefuze ekivvulu kye yabadde promota yasinike yeefuze ekivvulu kye yakyefuze to an extent nga ye buli kimu yalaba emmotoka wezipaakinga abagenyi we bagenda okutuukira yayagala okukola dog sweep yayagala motoka ya ambulance egenda kutwala ani omulwadde ani agenda okulwala ba MC bagenda kutuulawa yayagala okusiba abamawulire risk bands yazibeesibira. Nina muganda wange tukana naye mu mbozi mugundi abulijja amuyita mukwano gwe nnyo wedde amuyitako swi n'agamba naye omanyi nze kanve wano nzire emakindye kaakati kwegamba oyo alabika mawa yabadde mukwano gwa mbu manyi nze seetumanyi bantu mbugundi mukwano gwange mundongo tewali abantu mundongo abantu balina mikwano era omuntu mundongo baga nti gundi mukwano gwo olwo nti oyita okwesiba ku muntu n'okuba mukwano gwo. That's when nze mundongo bwe mba siri mu vibe ya ndongo sigenda bwe mba sigenda kusasulira ndongo sigenda era endongo y'eggulu nasasudde emitwalo nenyingira anti tugesoko eri ngenda banyumiza gwe naye mutuufu bwewagamba lwaki waze mu kyebiri n'oleka ekyetaano ate mu kyetaano wabadde oyinza okulowooza ate baasasudde mutwalo ng'effujjo eririwo abaana bakola effujjo
abaana beenyiga, abaana obutebe baabumenye, era yo w'obutebe bw'aba yabupangisiza ku muntu kusasula katebe kapya. Katebe kapya. Abamawulire bano nange ngena Yasin oyinza okuba baŋŋamba ne lwe baatambula yababuuza nabayise. Anyway, oyinza okuba olina be wayise nkikiririzaamu true, but waliwo omwana abazze n'akulaga nti omulimu gwakoze guli legit. Essaawa eyo oyinza okuba tomulabyewo, but later kyosobola okumusasulamu kumuwa ki paasi kuyingira. Ate totuuka n'ogamba gwe sikumanyi vaawo naye nga tomulaba wadde atambula naawe. Nze ne abaana abaali batambula obutambuzi nabasanzeko nga abakuŋŋaanyiza n'ayita Lawrence Lambejja namugamba zino feso zimanyi twali tubaddeko nazo naye nga abaana bamulaga n'obujulizi nti tubadde tutambula ng'abuuza Lawrence Lambejja omutegedde eyali manager Bobi Wine neŋŋamba naye nga aziina ntumuliti bweziti naye nga abalaga just balumya n'amala n'ayingira n'agamba omusirikale oyo n'oyo yaba ayingira abo abasigadde bagobe. Oyogete naye nga abaana balina n'obujulizi bakulaga nti badde bakola. So ekivulu ekiddako omuyimbi gwagenda otegeka mu kifo ekyo kyennyini wakusika nnyo. Alina asooka era nti ŋŋamba abatalina lo be bana abaana abalala naye kati nze tosobola kumpita bwoti onoddamu n'ondaba. Omanyize kankuba ekijooza abamawulire n'ekibavumya bokulowooza nti oli bebeeguya oli ate ng'oli alina okola ki ate ne babaamu na kino kye bagamba kuba nnako lumu era ekyangoba mulimu ogwenda nga gwa nfuna mpola gwa kisiru. Omusajja omu yagamba nti yeyita abamawulire batukanaga njagala gundi ne gundi n'alonda ng'amaze obayita bona kyokka ne badaasi batwala ne bakola emboozi mugireke okitegeera kuba leero kye bakoze muzeeyi ekyabo gye kikolani daasi okitegeera mwakumawungutaga mugabe manyi buladi nti leero tugenda kukolera olw'ensonga ebiso tuyisaamu amaaso okitegeera kuba kati kamanyiiro mu mapromota nti promota bw'aba tanatuuka ku lunaku lwa kusolooza abamukwano gw'abamawulire owulira n'abakubira kati John n'abalabyeko abagenda obeera ku nkooka bayimiridde n'abiteekisa okumala essaawa ezi namugobeddewo nga lumu January kasita baŋŋambye bampise bankubidde essimu ŋŋamba we need your services omuntu yenna gwe baayiseemu ocoordinate nga nankubira nenzija nentuka mu kifo ne tumala okukola ne bagamba mbu ate sente simanyi tugenda Abitex agenda kukola drive ne mbagamba nedda sijja gikola ne bagamba no tugende ne mbagamba mulimba nti abamawulire beefudde nnyo abalayisi YouTube anti ne bwe ba YouTube kyaliko eyamuzeeyi tekola issue weeri olaba eyamuzeeyi olwedde eyo yasitu tulina mba YouTube bano abatandika naddala abantu bananvudde ku campus amawulire bye walaba ku muyimbi oba nalaba ku promota gwabadde aloota okusisinkana afuuka excited then wafuuka excited be babaana abamu abasigalawo ne bakola ki yes kyemba mukola mmwe nga abasuumuuseemu bwe mulaba ekintu kinyigiriza abamawulire mumusooke mukidde ebbali nti oyo naye bw'anaakera ku makya ng'alaba ku sipaaka tomutaddeeyo oyita mutadde ku Urban owulira YouTube ezakabiri zimukoze nejetuula wansi yesooti owulira kubeera tayinza kubeerako gundi YouTube esituka onfuna bane lwokuba nti amawulire gabulamu obwa Sseruganda okitegeera naddala mu entertainment yes naye singa mwalimu obwa Sseruganda singa bino byonna tebibeerawo kuba kati yasinika weeso okeera otya noyimiriza munnamawulire atambule nawe okumala emyezi 2 alanga show omuyimbiwo y'omu kubatambuza posti z'abantu nga bwe zirina okubeera enkuba ebakubye nga bagenda wakisekka kulasiti n'omugamba nti sikumanyi naye nga etiketi gye yeetagala mitwalo emeka ende ebintu byagenda okukwata biyamba muyimbi gwokoze naye kati kiba kiraga nti kaweesi ng'omuntu omulimu gwalimu gwatategeera oba tagwagala omanye abantu baveeyo n'amaalo nze siyandiisa abantu baveeyo n'amaalo najja mu mulimu bwajja mu mulimu nayagala bamuyite boosi kumbe oyina pulani y'omuntu gyotta
kati omwana wa mawulire bw'oba tomukkiriza kuyingira mu kivu just okuyingira enkya Saha ajja muyitaagaana okugendayo amugaye mwatuyisa bubi enkya omulala muyite gwotegese Lydia Jasmine agenda funa obuzibu nabawulidde abaana nga beewera wabweru bagamba yali mu Lydia Jasmine ajja banoonya Lydia Jasmine agenda funa obuzibu lwa nsonga nti Lydia Jasmine agenda kala kumakyayita abamawulire bagambye nedda ssebo Yasin alina so atusasula ompulira naye nga kyabadde kintu kitono nnyo kwata bukwasi tiketi ya das gimuwe oba ebintu byabadde na mingi maalo kubanze nawe namulabyeko abantu bali mu kuyingira bali bize ate yajja atereze eno obutebe oshegera ali mu kudda eno alingiza wansi wa bino bigundi ebiriyo bikonteina nengamba naye ono omusajja omulimu omutofu gwali mu kukola gwewulira waawano tujjukira ng'akola press conference zino nga yeekwese gatagala kulaga face ate ku last moment ayagala okugyayo face y'abantu bagirabe kati saakitegedde right now yagadde okuba visible buli kimu yakikwasaganya buli muntu amulabye nti yinze yasindika enze ategese gwokwasaganya kino gwogenda ku kino in the place wewandiviridde buli omu akulabe weekweka okulaga nti gwotegese era yapangisa abasajja babiri ne bajja ku press conference ne bamwogerera Abitex yakyogera lunwe ku press conference nti ndi wano ku Yasin yantumye ne Bajjo naye nakyogera lunwe nti ndi wano ku Yasin yampise awo ki ekyali kimuganya okuvaayo okubeera visible okutuuka ku lunaku lw'omukolo wenyini ate olina okubeera organized notandika okubeera disorganized nze kati awe ngambira nti omulimu gwali musigwe mutofa alina kuddayo n'asuubula simanyi naye embeera zirakaza abasuubuzi lwakuba nti kale Mukama yamuwa ssente najja bwajja n'akola ki n'asuumuukako kali n'ayingira mu mulimu ogw'obutaala nze mmanyi tukuba tulina mu kibiina kimu ekya promota Abitex ye pulezidenti wa yazze oba yabadde amanyi ngenda mugamba tiketi yantunuddeko limu n'atunula eno bwati n'ayita eri bwati neebuzaabuza naye nga nze gwaliko nva sasula ne tiketi yange yina okitegera naye bweyantunuddeko bwati ndozabadde amanyi ngenda mugamba muzeeyi mpitewa okitegera kati mu bulamu waliwo ebintu bye tubeeramu oluusi nga tulina bibeeramu kuba abamawulire bano munene abantu bano olaba omuntu ne wapositinga nga wa mawulire gundi naafuna abantu 5 abantu abo 5 balina bana abala 10 okitegera basatu bamugaso beetaaga kati saawa zino awadde omulimu gw'amaanyi Lydia Jasmine kwa Lydia Jasmine esimanyi nti oba ali friend mawulire bituuse management ya Lydia Jasmine erina okwerwanako erabe nga ekola ki yo yeefunira abamawulire abanaagikolera ate nga yo yennyini yebakola ki yebeeguya nga yo ngenda kuwa ekyokulabirako Unique yafuna omulimu munene nnyo okuzza fiiki yatuuka ekiseera nga Unique akuba n'essimu direct of which ne tukimukolera nti Unique twali tuludde naye muki mu mawulire naye nga fiiko already yefe ng'omuntu twali tukoze eki tumugobye olw'ebintu bye yali akola ng'ali ne kama okitegeera so ate era ne bwe yagenda ne gundi nani ono omulala gwe yali agenze naye erinnya livudde mu mutwe so era n'asigala ng'ali mu mbeera eyo yaku layinga back nga teyeewa nnyo bantu akugamba jangu sawa zino sawa 4 najja ng'ayisizaawo 5 hours agambye yabizeemu ayita abamawulire n'abaana agamba nja kubawalula kuba wenca kabikola emirundi 2 era nze we babiŋŋamba mbagambo oyo tagenda bbawa nina neyaŋŋambako leero waliyo fiki ne mugamba osaaga nalowooza nimba nemumala ne mukubira mwamukoze nti yatugambye nkya nabona yabadde aŋŋamba ejjo tumutunuzeemu ne mugamba muleke anina ogwo omuze ngulina kasito nzija nga nenzija newoogiramu kati nongamba sigenda kukola akale tukole ŋŋaanye ekyo kigambirawo mu kamera kiraba kyemukolamu ekyo kibayita okwewa ekitiibwa mu mulimu gwe omuntu n'atamanya nti yakuyamba kwoge teri muyimbi yakuyamba gwe omuyamba okitegera omulaga abantu kikyakoze nekikyazaako kati ate gwe abamawulire ogubasingira nti mwoli kakubye ali kyengera n'odduka emisinde omuntu yenna akwetaaga nawe mwetaaga omuntu akuwa kyalina okuwa nawe mwekyo olina omuwa Yasin bw'aba akugobye ku kyonta kuwadde tiketi eyingira muboole nawe muveeko lwaki omwesibako takwetaaga so amawulire wenyini beesootinga kyekisooka ekyokubiri
baleme kwefuula nnyo banaku. Manyi kyebayita omunaku mu Uganda nti kangobere guno osanga nampayo omutwalo oba ebiri. Kati oyo omuntu oyo buli bw'atambula bw'ati atuuka n'akumanyiira n'alowooza nti gwe omweguya. Naye jjukira mu ssente ze yafunye talina n'okulagana kera kweko miliyoni 5. Waddemu. Kati nze kankuna ekyokulabirako yesterday ku kivulu kya Saha kiwedde, buli kimu kiwedde. Abaana ne batuulaawo ng'oyinza okulowooza already half ya kota y'ekivulu ekyaliwo naye nga bonna bamawulire. Actually nabadde ne muzeeyo oyo ne mbabuuza tulinda ki wano. Tulinda Yasin atule transport amutuwe ku ki nga ne tiketi abadde ozibawa abadde za bulumi. Nangamba yagambye omala agenda nina ne gwe nagambye ffe tukuleka wano. Wabadde oyiseemu watulese tutudde naye ng'ate gwe tulinda naye alinze ezo ssente tumugaa tugenze. Era mu mutima naye yeekubamu n'agamba naye omanyi ono omusajja akamanyiiro tugende. Era abana twabadde simanyi oba yabawadde oba teyabadde ffe twagambye sinane gye tubetaaza tetulinaamu katusigale nga tetulinaamu asigaze ssente ze nga bw'azikoze azirye. Sirindira muntu saawa. Yadde omunyegako nti Yasin tumaze okukola oba abamuliraanyi oba bamwefaananyiza nga ne bwe nsanga busanzi kibumbe nga kifaanana Yasin si kibuuza nti guli tumaze okukola. Abamawulire balina kwesortinga omuntu batabaagala kuba si bwe gusoose bagamba kibakolako ne kushyewedde kushegeya kati nabo bakimulage kusheddako bagambe ayita abamawulire abe n'abamawulire aba nti kati ate gwe ne daasi muli balala okitegera nnyo kweguya ne muzeeyi muli balala nti oli bwabagamba nedda neyeebuzaabuza mugamba kale agenda obayitanga mwayeseemu dda nga muli wamanajibu mulya mmere. Buli wagala ku muzeeyi njijukira kye yakola gundi ku ABS kye yakola Pastor Jengo. Siri kyerabira. Pastor Jengo buli anti buli muntu amunyumyako. Bangamba mbu Pastor Jengo yalina abantu 6 mu church nga be balinze omugole nayita abamawulire ng'agenda receiving omugole. Bunaabayimiriza busaawa esooka ey'okubiri ey'okusatu. Kati jjukira nze omugole gwe babba yali amukomyawo. Kati nze oluusi ebiseera bisinga mbeera ne show zange nga sure. Kati nenkubira muzeeyi ne mugamba tulina show. Okitegeera. Nangamba mbadde nveewo no wangamba musirusiru. Nangamba mbadde nveewo no musirusiru koza ate musirusiru yaani mbu Jengo atutuuzizaawo tulinga abasirunze muviridde mbu yavaawo abawadde. Buli omu amunyumyako. Anti yabatuuza ebbanga. Kati wabatuuza ebbanga muzeeyi ne yeekyanga. Mbu yabaleeta 6 naye ng'omuntu agenda kujja ku saa 10. Ne mugamba kati awo kibayita kibayita munamawulire okubanga tolina byakukola. Kati nzo ntuuza ote essaawa 2 oba ntuuza ote essaawa nnamba n'ekitundu nga nninze muntu emu oyinza ogintuuza kuba mumama akatuuka ne munyumyamu emboozi awo ne mugatta biki ne2 nga gwe oli erimu simanyi tuli naye n'abantu basiru oli agenda mu kwegattako nga mumulinda simanyi mwana ayaniriza mukazi we. Tukyali ku show ya Saha ya performances zabadde zitya? The best performance yasinze okunyumira and kudos to Jose Chameleone okuwa Fresh Kid oluyimba. Fresh Kid yatulaze Pempeo, yes, yatulaze nti if talent ye handled well he will be a star. Ne engeri gye yisaamu ku stage the way he commands mbazira tone yagezezzaako okukapa peneka mugamba oli DJ Wolan kakana nsoke njogereko n'abantu bange nayo yalala nsoka kuba ebinyanyanyanya ne kamugamba Wolan ne kayogerako n'abantu baako ne keebaza Chameleone ne kagira ne kamugamba sample that tune okitegera like nga no panic kulaga nti kaana kato no ndikatidde stage kagikomandinga bulungi ne kajja nga like a star yes no luyimba lwennyini kalukoze justice olwaki Pepeo I loved the song because the replacement of the words zabadde ntuufu nungi nnyo and the performance yanyumidde nnyo by the way I loved it najagadde then ne Chameleone's performance yatuwadde ayina we yatuuse n'endaba nga yes we watching Chameleone naddala ennyimba ezo yazze n'omulamwa gwa ebiseera ebyo nnyimba mwazudde ze yakubye yazze n'omulamwa gwa ebiseera ebyo okitegeera nze those two people Bastan is out for me. Ana nja kwebaza Dr. Jose Chameleone nja muwazi big up zonna kyakoze kya kabinnyo omwana okulaga nti talent ento ajiwadde omukono
mukaba bana bataddemu tomanya luyinza otambula bana fresh kid ebigambo ebisengese bulungi performance zonna ndoza tuzwe chameleon ne nanyini show tumujjeko tuzwe chameleon ti chameleon ya performance ekyo omusajja w'amaanyi China ogwe bayita legend China kola nti chameleon yazze ngazze ku show ya mutabani we kigera nti yazze okuyimba ngaga nti kati ngenda kuyimba omwana gwe na making yajjira mu kibiina kyange kati sawa zino star kigera nzo baganchi zade zibo byaddala mukirize mugane performance azonna ezisinga omuntu yazze n'akyamusaamu ku bantu omulala yabadde gravity omuntu yazze n'akuba endongo emikono giddawa bwe luyimba nga emikono giddawa gwe byabadde gimucyankalano bagikyusiza emirudi anti ne stage ennyini twagicomplaininzeko nga ndi n'omukulu but Fenon omwo erecruitinze abamawulire bangi bezze ng'eyigiriza emirimu ne bawa emirimu kati like nnamu emikwano mingi omukulu alabika wano yali omanyi Fenon kyogiwa kyekuwa ffenna tugimanye ina equipment era ddala dinayewuunya neŋŋamba naye equip wa leero nedda light nga simutegeera sawundi simutegeera sawundi nga tulaba si oyo wa bulijjo tagira Fenon tumulabyeko nga yakola eya fake yali disokera zine ng'owulira sawundi ne stage ng'olaba ebintu byonna bitaddewo ku side biki byonna Fenon kyomuwa kyakuwa tuleme gamba nti Fenon yakoze mediocracy work nga tuyinza okubeera awo ng'omukulu eyasazeewo buli kimu akyetikke bayime tuddako ku Fenon Fenon oweggulo si ye Fenon gwe tumanyi era Yasin oba Fenon twamuwadde ssente otukoze bubi nti sound yatuuse mu budde bwa gravity si yekka abembi abasoosaawo nga sound nfu okigera nga omuntu asembayo eri omuntu asembayo ordinary gye bayingirira n'aba VIP tawulira awulira kikubo kitte okitegeera ate n'ekyokubiri nti yategedde nti abantu ajafuna bangi oba ne bo bakayiti bategedde naye ka screen kabadde katono ng'ovudde mu butono bwa ka screen bakatadde miti omuntu akyamugamba kati ng'omuntu okulaba show atasobola kulaba ku stage ate olina kudda mu muti n'okulingizamu bwoti olabe show nga bwekola ki kitegeeza nti Fenon Yasin tawadde Fenon kituufu kyalina kukola ki kuba tulaba ennyo show za Fenon nga Fenon ye muntu gwe baga nti yagenda okukola ku Africana nojja ng'omanyi ngenda kufuna the best naye jjo twalabye ku Fenon omubi alina n'omuze nti womuwa kyakusabye akutekerawo ne ka VVIP nga alina engeri gy'akahypinze tukirabyeko mujjukira ku yafiiki alina we yakateeka ngeri n'akolawo ne VVIP entuufu okitegeera tumujjukira ku ya wininwagi ezo zonna twogera ku zeebweru tujjukira ku ya Beniman yoyo Fenon ng'omuwadde kyakusabye ate womuwa kyakusabye yeeteekako nga sponsor manya ina ssente ate sitakyagwira na busente kubeera ye muntu agamba wadde omuwadde nnyina nange sigenda kukolayo n'atakolayo naye okusinga okukolanga ebintu ebimuswaza nga bino kuba erinnya erya Fenon terikola ki era bajja gamba Fenon yakoze okukola ebintu ebikuswaza nga bino ng'omuntu akwadde ssente ze bwetaaga bireke agigobe ng'ogigoba noga nti kolanga Juliana ogambe nti wadde ompadde ssente naye sijja kukola Masaka ogigobe ayinza okuba ye ng'omuntu yadde ayagala omuyimbi kuba jjukira yamukozesaako gundi yamukozesa abaswangs naye era naye yayimbako mu gundi za Fenon eza gundi Uganda oba ati biki 20 biki byebyo but nadde njogera n'abavubuka ba Fenon nti baatuuse nga balina okukola ku abaservice provider ba Fenon yabamye risk bands kyokka ate n'abateekako obukwakulizo atalinaako ka reflector ke bambala oba t-shirt ya Fenon era tajja kuyingira Yasin definitely kuba nabadde njogera n'abaana ba Fenon ne baŋŋamba nti yabamye risk bands nze gulo obedda buli muntu ali munda afaanana munne nga tewali aziina so eggulo by the way n'omukulu yaganye ova mu room omuyimbi yennyini nga tebamumazeeyo era ssebo gye yabaddeeyo n'abaganze sikuba sijja ku stage
Twawuliddeko mbu n'emisana yabadde atestinga sound babadde baganye ba photographer bayingira naye ekyanga naafu. Era abantu be badde babaganye n'akawungeezi alina abantu be yaganye awo nno yaviiriddeko ddala n'avaako n'agenda mu luumu era namwakakulizo sijja ku stage wadde back stage nga temumpadde sente zange temuzimazeeyo era bamaze zimalayo ne bazimutwalira mu luumu n'alyoka akkirira najja. So show eggulo mukulu Yasin yatukoze bubi nnyo obutagambika anti omwaka guno teri show mbi nga Kinsa yemu kuzasinza okujjuza. Yes naye yabadde mbi omutestes nga bwe tugambye mugulu das bagambye nti bw'offenon sente zayagala akolera ekintu nga kiri neeteekako nga bayizeyo kasomolako nga sponsor kintegeeza nenkiraba kasomolako nga sponsor manya mumativu buli kimu agenda kukola kitya naye omanyi nti twabadde mu show nga toyawula VIP na ordinary nti Yasin yapangisiza obutebe 10,000 mu VIP ya Africa n'ogimanyi obutebe 300 n'abuteekawo abantu abazzemu kusasula VIP nga tebalina bakola ki yakukimye nabadde natuuse nengenda kuba gundi ya Africa n'okunywa mu kasoda yenga omuntu sekabeeyi nnyo 3,500 3,500 nemba ntuddeawo ng'ate management ya Africa naye sika nabo temubutwala ate tugenda butunda temutunda butebe bwaffe kati nga bondoza batwala bwa kutunda ate babujje mu zihoro za African temutwala butebe bwaffe temutwala era obutebe bw'abantu baba bumenye nga teba n'abasajja baba labudde in the beginning bagenda busasula ekyamusumbu yalinamu omutima omubi Yasin kawe santi yalinamu omutima omubi omwana mutabani wa Mesa Kisemakula amuyita waliwo ono atunda obutebe mu bivulu ebisinga bamuyita manyi tujja mujukira yamuwa omulimu nti agenda tunda obutebe era agenda leeta obutebe naye bwe yatuuse kulasi n'amwefuulira era omwana amaze okupangisa bulungi obutebe nga buleseewa ku Africana n'amwefuulira n'amugaana obukola ki butunda si muvubuka mutototo yabadde ayambadde ka reflector ka orange yo namusanze wabweru nga atudde n'agamba mbadde nze kutunda butebe naye banfulumizza omwana oyo yayogera naye ngumu nga nekyo tenaba kubeerawo kwajjukira omuntu aba agenda kweta obutebe asooka nayogera nanyini Mutegesi Kivu n'agamba nti njagala njawompa omulimu gw'obutebe nemukkiriziganya nemumala okukkiriziganya oyo n'aleeta obutebe naye banga ensigo egusoosa ina ne Masaka gwe yabuggyako namugamba tobutunda onfuna ina omutima mubi butaaga muntu afune nga ate yekyusa akuba omwana yapangisiza obutebe juka obutebe toba nabo opangisa nga daasi yabuyina daasi nagaba katebe kakwera ku nusu meka 5 namuganja obutebe 10 nembala nobala sente zokola ki nofuna emmotoka n'obutikka oyina kuteekako obukakulizo nti kasita bumenyeka wakamenyeka ku busasula okitegeera ate omwana yabuleese bulungi nnyo namugana obukola obutunda era n'abantu mu VIP bagambye lwaki tufe totukkiriza tunda butebe naye nga gwe lwaki omuntu omukkiriza tunda butebe abantu bayimiridde era ekyanonyesho abantu kuyimirira bwetadde mu buli obutebe bwasoose 2 3 ne buggwawo aba VIP ne bakola ki ne bayimirira kati ya VIP okuyimirira abali emabega modinati baba tebalaba okitegeera kati bali yazimanji yazijje za kisirusiru nkadde k'abaana bano batusiikiriza naffe tulina kyakkola ne bazikwata abayaaye ne bazisindika ne zimenyeka akati ordinary nayingira mu VIP okitegeera kati bwayingira mu VIP sho neyononeka mwala byantu banyigiriza nga bagana okuzirika bakanyama basobola okunnyonnyola I did a great job kuba mukama wange bulijjo we tukuba engumi yanziruseeko kolo yagambye tebanzitira wano naye twataasizza abantu abadde bawera 3 nga tubayambako babuusa muyite wano bawa direction bakanyama nabo nga balemereddwa nenzija nembayambako ne tukwata akantu nga abantu wetubajjayo nga sikikola nti nno nyamba Yasin wabula obulamu bw'abantu bano n'omuyimbi yennyini okusigaza repetition ye nti nno ekintu kye tekyafiiriddemu muntu kuba ng'abantu kyabadde kisusse okitegeera ne tutandika okugjayo abantu nga nina gayo anyway nowadays manyi nti bo oluusi bambi bamanyi era yaze naŋŋamba weebale kutuyambako abeera nnyo ku gaali ya
Bobby kyamwaliza naye okuvayo najja bambi najjano naye ayambeko nga tulinga abantu bana kati nga bakanyama bano bennyini ababbawo bo bakutte obuuma ffe nga tujjayo bantu kola bintu gati obanku bintu nga weemaliridde tumanyi wana na barriers ennungi Josh era mulabye nnyo barriers ze bazipangisa nnyo omumanyi ono era abeera nnyo kanyama Josh ayina yes barriers ze ennungi ekikutwaza omuntu obuma bw'omunda abana babukuddeyo barrier gye batuuka okukuulamu akuumako omunda muganda wa baba bagikole sebana wa Musa Bode baba bagikoleddewa njatukirize nti sho si yabadde jjudde nnyo nti space emabega teriiyo nze nina n'ebifaananyi bye nakubye kati gwe kambi kulage ng'emabega ffe abali otusamba mupiira okitegeera nti naye lwaki kyonna kikyavuddeko nti omutesitesi yagadde okubeera selfish nga ye omuntu tayagala kwawukana na ssente ze buli muntu gwe yabadde naye yabadde alowooza agenda twala butwazi ki ssente ffe twabadde wano golaba wajjudde tolawo space okitegeera kitegeeza nti abantu babadde ne space eno naye nga babasindika jjukira teri atayagala kubeerako mu VIP busobozi bwe bugaana kati balabye advantage egyo ne bagikozesa nga advantage ne basindika ne bagendako mu VIP kati bo tebaagala kumanya nti oli asitula emitwalo gy'emeka nabo baagala basembereko ku stage ate omwe muli abayaaye abazze okubba ki amasimu abekkuutiriza ku bantu bo basindike n'abantu basobole okukola akavuyo wali wakati okitegeera naye ng'obuzibu bwonna buva nze ne mukwano gwange amaze emyezi ng'egi nga nogenda mu Saha ngenda mu Saha yakutte banne 7 n'abasasulira VIP naye kyanumye nagenza omukubira omugaa temuyingira ng'amaze okukola ki naye sho yamulemye nti yayimiridde obucupa ne butandika omuyitako ng'abano bayira bali omusulo okitegeera naye nga kyavudde ku mutesitesi bwe kimu kwagala kikozesa nga ye sho Saha yabadde nnungi sho Saha yabadde nnungi nti abantu bakkiriza nti Saha akuze kati wentu muwagire ne batamba ne bateekamu nga tone bajja kukola ki owagira Saha sho Saha abayimbi bamuyimbiddeko ntegera sho Saha yajidde mu budde obulungi nga abaana bakawummula nga bazze okufuna ekyo kye basuubira kye badde balina okukola ki okufuna naye tebakoze eki bakifunye nti sho ya Saha buli omu eyabadde amanyi yabadde azze ng'agambye nti kangende mu sho yange eggalawo ezimu kuziggalawo omwaka naye waliyo abaavuddeyo nga bagamba bwe bwe bityo bibeera nzisobola kudda mu kusho ya Africana nshegera kuba egwenga yaguze tiketi 7 yagambye Duncan bondabanga nkomye ku Africana nemugamba ate kitanga sisobola bino ebintu ebibateeka ebyekisiru bwe biti asaminga bwe mpuliyanga gundi ategese sidda so si kudda ku Africana kuba abajja teka ate bibeere birungi naye nga nyenda Yasini mwatuuse bakanyamanga nabo temubawadde kyakusalawo ne babeera confused tebagala kulwana n'abantu mubayita ate bano abantu mubagire we muti nendaba bagayi kitufu nga bali confused tebamanyi kyakukola okitegera nga temubadde kyakusalawo and I loved Saha's comment after yeetondedde abantu ng'amaliriza yeetonze n'abagamba naye si buzibu bwange Mutegesi namugamba n'alemerako ekyo yakyogedde ku stage n'agamba nagamba Omutegesi wana wantu watono Omutegesi teyampuliriza era yakyejjeeko wabadde wanene kwanze nkugambye gyetwabadde nkulaze space gyetwabadde nayo kitegeeza nti abantu watono twandibadde buli omu ali kuki naye ekintu kyonna gye bava ne gibulaga ne bwe bammere efansaaninka okitegeera nti bw'ogireko ogisaanise nga yina weyisomu kebejja kukona kati n'omusaanisi w'ekivulu kya Saha ye yabadde omubi nti bulijjo ebivulu bibeerawo dayaso bibeeramu bivulu kibali osanga birimu akavuyo ng'ebyo ku Africana nedda ebivulu bibadde bikyufu bibeerawo we've seen Rema ng'akolerawo we've seen David Lutalo ng'akolerawo tulabye Joe Stede ng'akolerawo tulabye Fig Fameka ng'akolerawo kati ate kyebajja okwekwasa ne ku Fig Fameka era Bobi Wine yajja ne tekyali bwe kityo abantu bakoleddewo ne bafuna abantu bangi kyaliwo ku kivu kya Minsa kisema kulanga abantu bayitirivu babatanye okubingira za nasawa nga 8 ne batuukesa ne bagamba naye mukole eki era polisi nga bwe yakoze eggulo negamba nti banaye mulekeraawo naye abantu batuula bulungi n'okufuluma ne bafuluma bulungi abantu tetujagamba nti ye
wanjawulo kwa no omuntu oliwasuka okwagala nnyo ssente notayagala kukola na kalo toyagala kukola na das nga bukimuyaga gwoboki tebankuba enjawulo wano wogera gundi baliya zameka nti baliya zaawo buli emu ya mitwalo 10 kankako olimba ng'omanya ogendere ate luno ekyebusawe basingira n'okubba ojja kgenda olaase kino kiri bakigende ate odduka otaase kino kiri kirala kigende kyekyo nti eggulo basudde barriers wansi abantu bonna nga tokyawula wa VIP na ordinary kitegeera waliwo yakubidde munne n'amugamba tojja blood byonoonese tojja funa oyimire kitegeera yafiirwa abantu ng'ebikumi bimeka kati oyinza okugaana okufiirwa ekitono nofiirwa ekinene so Omutegesi Yasin bawa kino ebintu bibiri lwaki ogenda okukola ne ku bivulu ebiddako abantu bajja kugaana okujja mu bivulu nga lwako Yasinike tebajja otandika obiteekera mannya amalala Yasin bw'ota ogenda kukola ku bannamawulire nabo bagambe nti weesobola omu oleme kutta bayingi kuba kati saawa zino omuntu gwogenda kola Lydia Jasmine omutisa obuzito bw'amaanyi buli kimu abantu olina obbakakasa nti ogenda kutegeka bulungi ogenda kuba mutesesi bulungi abantu olina obbalaga nti abamawulire nobawa omukwano g'obadde obagjeeko okutegeka Lydia Jasmine kuba yeewaako pika nnyo kamuwadde omulimu ogw'okweguya si ate gwebeerereyo mu kizungu ne yeesirikira ani ateguya oyo Jasmine yeebeerera mu kizungu ne yeesirikira avaayo agenda kugundi kati wooko simanyi waggulu awo bagita New York Saloon avaawo n'ayingira omwo ne yeegalira mu kaluumu eri akasema gye bamukolerako n'afuluma omwana mujja mumala mukala lwaki omanyi nze njanya abayimbi ba bandi mwali nantuma oyo anti n'enviiri bw'aba bazisala agenda zisalirawo tewali ttabu emmotoka agiteekawo n'asala ekubbo n'agenda n'asala enviiri kikasa nikusasa kyavangayo ne kikkira oli kalenda nekisala enviiri naye nga abo bonna betwogerako kubana abayimbi betwogerako tewali abo bayimbi bammwe abakubi balaga yabatuuse kuwadde mu koota okitegeera naye nga abakazi moli natu yali alina byayagala mu Gazaland n'agenda n'apaakinga mu Pioneer Mall n'agamba driver we tukkirire moli n'agenda mu Gazaland naye gyasanga ono agenda mu Gazaland yabise gundi maaso ayambadde ki alina masiki ataddeko enkofiira ozze kusala abitandika agekweka balina simanyi ne bapresenta bano bannakatandika anti ateekako masiki n'ateekako galubindi n'ateekako enkofiira tebayitayo kati balina n'amabala ge olesa kati akakofiira ngayono emalayo baseball laba nnono nekyo kaffe twalwawo otuuka mu Kiramix bagamba ne bagadanka newembozi mukati daso embozi mukati wakati ekiro ne mutwana munyumya emboozi kitegeeza naffe tufuneyo ku masiki tebakyalina nakikomando bapresenta olwo otegeero omanyi nze njala nnyo okutegeera gweotegeera otya nti abantu bakulaba olina kibuuza otegeera otya nti abantu bakulaba nga ojja wena weesabise omanyi gundi firimu ya mami ogimanyi zombi nga yona eringa eriko bandage nga wena olinga mami ninako presenta omu gwe nakasikako saagala kutusinikirako binnyo twali tuli mu kkubo tukola yebikira bikoze teyakuvuma nemuganjaga omanyiza kankuyimiza ekintu kimu olwo presenta akole ku TV zammwe ezewaggulu nze nali nkyakola ku TV yaffe emakindi wano ku munu kati presenta otugenda mu kibuga eyo ikolera TV eyo era we yavayo omulyango gw'omaaso baguggala kati presenta oyo netugenda twali tulina omusajja gwe tugenda okulaba eyo naye atuwayo ku ssente mu paaka vy eyo namusanga nga tugenda namusanga ku Pioneer Mall nga yambadde ekiwudu ataddeko masiki ataddeko ne galubindi ne mubuuza buzibu kikuba musana gwaka nga mwana bantu beno batusumbuwa konze bakusumbuwa ddi ne mubuuza kati gonategedde nti abantu bakulaba nemuga kale tugende netukkirira netutuuka ku Gazaland netuyitawo netuyingira wali atuyise mu paaka vy tumala okwogera abaana bali mu dduuka batusane bagamba Duncan Selefi ntuzeeyo kubaawo omukulu naye najjako ng'ebbugumu likola ki teri yamusaba Selefi netudda nga agikutte mu ngalo jaketi nga ne masiki yagivuddeko naye nga teri amuyita
Yali ategedde atya mbu bamuyita nga takkiranga naye. Kyenkugamba nti omuntu lwabeera ku TV bw'ati yaba amanyi bw'ayita makindi bayinza omugobera nga Saha. Pano tulina omuze okugamba kirako wali wansi ewa Kiseka bawera 10 nga bakuyita tujja kakasa. Ng'omanya Ogenda kukira omuwayo nga 5. basale. Tutandika obbasala andi nkugambye mbalenda okusabuka nti nze nkola ku YouTube tugenda mu kivvulu erinnya lyange ne livuga nga gwagisiibako terivuze. Tuyinza okuba tukola emboozi mukati naye kizibu okusanga omuntu atakumanyi Duncan wuuyo oba nojja wano mu climax temuli akumanyi ina kuba free nomanya nti abantu banda banyongeremu byenkola ki ojja kwebika ojja ku climax nga tekuli ku climax n'omwakulaba abantu beetera bwerere ku pressure jangu gwe kenyini mu mutima gwe bekakase nti bandaba beba bagenda ne bagula ebintu by'ebbeeyi kumbe teri abalaba naye bajja kutomera nze mbabuulira naye nga atumaliriza atumya ne bamubba tayagala kukkirirayo n'atumya abantu bajja kunsumbwa n'abitumya nze ngenda ku soosi tombuulira. Twogerako ku Kalo Kasito performing oluyimba lwa It was a wise move. Oli teyabaddewo then n'alekawo kyayongedde otukakasa omanyi buli omu awoza mbono besti omanyi nze nalabye ebintu bibiri kati era nali naawe ewa Kalo Kasito era akola rehearsals ze omupiira ne bagukuba Roger ne Spice ne bakuba Roger ne Spice Dana ekintu ekyo the same statement kye yakoze Queen Bella yakikola awo n'abaga Queen Bella yakikola kati ne Saha yakikoze ku stage ng'agamba gondi tonkubyani ng'agamba Spice ng'agamba Roger we bayimbidde oluyimba yawe yagira kusema naago mukwayo nenjogera ekintu kuggwe somehow people believe kuba tubeera ffenna kati omuntu atakimanyiiko ng'ate abadde awulira kiwulire nti wasaba Panado kati atandika okugamba kati zabadde couple bbiri ezabadde ziconfirming bwawo okitegeera ne Kalo Kasito neya ani Spice Dana ne Roger abayimbi abenjawulo neera ne ku olwo lwennyini era gwe nakola one-on-one interview gundi gye twasagiramu ennyo ne Queen Bella va ku Queen Bella omukubi wa ragga era yaze n'ayimba Ziza Bafana era yayogera ku ya Roger nani Spice Dana kwati mu kye kifunafuna abayimbi babiri nga bakoze eki bakyogedde ono yakyogeredde ku stage mu lujjudde lw'abantu baba beyagadde naddala manager Roger ne Spice obaleka ne byegalwa nsoma manager Roger ataddemu nnyo kati agamba bwayi bidaasi bino bindyeko katukole nga tukolera bintu bya family ebintu bisobola okuba nga bidda mu family naye kyembuuza ku Kalo Kasito ne Fefe yamanyi nti taata w'omwana ye kimulekawa awali banga musirikale teyali nawuliranga wa bulijjo kitegeeza abayaye yabawanga ssente nga bo bagenda kweyagalamu toziza mu bintu ebyo nali nabigonjoola ndeka nagonjoola ensonga nazimalamu omwezi mulamba ngonjoola nsonga emu nenjirekamu midiya buli wayogera ku linnya Kalo Kasito ate ne vocabulary mu rap togibuusabuusa so Kalo Kasito nga ate mukazi nga n'ennyimba ye nyimba omanyi yatwala gundi sindi attitude yayisikako kati naye yatwala Mudra mugende muwulirize nnyo Mudra mujja kuwulira Kalo Kasito abantu webalwa bonna bafaanagana kati FIFA boss ne Kalo Kasito bafaanagana ozanya Boss ne Kalo Kasito bafaanagana bananizo faanagana nedda okimanyi okusiba buviiri ojambye asiba obuviiri afaanana ne Spice ne mule obuviiri bwamunyumidde yakoze obuviiri bwe obw'omukeeka ku mutwe naye bwamunyumidde naye obulasita lwaki obulasita ng'obuleese okuze abakyala ebiseera ebisinga bateekako ziwiigi oba wiivu naye munda babeeramu n'obuswayiri wagenda South Wig omanyi bano abakazi
Okera bisigala biswali naye ate so ateekako wiigi babeera ewaka bya spice tebibeerako kyako mukazi amuga ayagala balasita ono omwana Rastaman Rasta baba Rio tugende ku kirala loja anyiga mangu yanyiga mangu ayinamu omuze gwa panda akaabakaaba panda yaze nakukyamulamu jakukuba yakyamudde biki akyamudde yadde alina kuyimba saawa 10 kuba yaluddewa lwaki wamuwadde 10 ate yiwaweera yino yimbirawo ayina obuyimba obutambudde akayimba kebayita kayimba kano mpere kakoze bulungi betubala enyimba ezikoze omwaka guno mwekali akayimba mu kisenge festival ayinza ogirya akayimba mu kisenge nayo kalungi atambudde bulungi so sawa ziyayimbe ni sawa minota muteya ku saa 10 saa 10 mbeeramu bati bakirerezi sawa 10 baba bakyalipo wabazze kundi badde bakastage ne bantu basinga bayasigadde bewunya lwaki teyayimbye waiki benda ayinza kuba budde badde bangi obudde butono ne just action teyayimbye yayimbye ne Vera na Kitende yes no si Vera na Kitende ono yafumbi bya ntendo naye teyayimbye nina we natuuse ekisa nempulira backstage yongera bikeewuuma we bagambidde bannanga ababawumu tuyambe mugendeko backstage negundi yabadde ajja era ali ne skin yabadde ajja naye nti obudde buweddeyo obudde ne bugwayo naye ekyagundi ate ekya David Lutalo ono njagala tukyogereko ekyakazini wo vayo jangu njagala kumwogera mukazi watu mukazi sina kazi ni mawulire ani oyo gwe tugambye yafumbira omupasita Vivian Tendo butayimba kyabadde okay kuba yakola interview n'atugamba ebyokuyimba bivuddemu agenze kufumba kuba twali tumanyi oli musomesa headmaster naye tukizula oluvannyuma nti pastor anti kusooka mpalezi yali akubaza headmaster nze zinalabanga kati munaye tugenda okulaba pastor kati obutamukkiriza kuyimba era neyamuganye njagala muweeye ebibiri adde yafumbe kuba kyatugamba kyagenzeemu yagamba music temunamu kumulya ngenze kukola ki interview yagyekolera kati yabadde agenze kufumba yadde akimaki ku stage awo yadde akimawo ki yo atokose yabadde backstage nga yagala kuyimba nga yagala ajja ayogezemu awo ekirimi katini ne bamugamba please tudde ku kyalutalo tibuzibu ki obwabadde ku David Lutalo kwa akajagalalo kabaddewo ne badduka kyenayagadde ku lutalo yagenze maaso ne performance yadde alina okuwa abantu n'abaleka ababe n'abatali babe beesootinge naye abaana badde engumi yavudde ku madala nejja paka ku stage babadde bakkiriza abantu batono okujja ku stage ndowooza ate Lutalo be yazze nabo nga bonna buli omu alina omulimu gwe kuba babadde bagaana bakanyama mostly kuba babadde babiri ndowooza nga baagalako omu ku stage of which bayinza okuba babadde batuufu but abayimbi abalala abazze nga bazze n'abantu abawerako nga mubakkiriza lwaki abalutalo mubadde mubagaana okitegeera Kamiloni yazze n'abantu abawerako ku stage it doesn't matter when okitegeera so Kanyama n'agamba nkola mulimu gwange oba oyagala ntandikire ku ggwe kuba ebigambo byadde byatuka yagambye gwe nze wano okukola mulimu gwange kuba baadde bampagisiza kukuuma muyimbi era yabadde agutandikiddewo omulimu gwe bafunyiza naye tebaatutte oli yamulaze nti nsobola okukola ki nsobola okuwa owa Lutalo yafunyiza Miki omumpimpi omunene yamugambiddewo nze nkuwerawo wabyosabye enkumi eggirawo era omukwesotingawo kati ani ono yali akuuma Kenzo Subuga yeeyisako akazigo oyo mwanyina nze muleke yeerusa munene nomanyi yeefumba era ye kataazi gwemu kuba yazze ng'ate enkumi etera okugwa nga bagamba babajjeko bagende ku stage baveeko ku stage ne bamugamba muganda wange ate bino byaddala biralamu era yavuddeyo yeemulugunya nga wabasongamu bw'ati
ningo already bali abaana nina baba unsabe mmanyi wane Kampala nga ne woba oli mukwano gwe ne mupangisa okunkuuma akwerabira kuba baze guno mulimu baba ku mulimu ono yali akuma spice kati aba Richard Hand gwe batwala yomu kubbo abita George kati ali mu Richard Hand era kye kyamutwaza nti awo mulimu gwe value nebo jango nga nze namupangisiza ngo nga emitwalo 10 no jango ina 2 ali ready okufirira nze yasoso mupangisa kati nakirabine mu balutalo toleeta kamanyiro ngono yapangisa yes oli ku mulimu gwo nene angono gwe mukirize okujja wano ndi ku mulimu gwe nti olusi babawunsa abantu bamu ne kye bayita ezzalawo nti njanyo nkulage nti babawunsa boolese mbasingako kuba batuno ya stage y'eggulo abantu banja bajja n'abantu basuka mu 2 abasatu okitegeera nti nekyaka wansa wabadde wakabuli ng'oli agakulaga ku babawunsa nti nze nja bayisaawo nti mwe temujja kuyitawo nti njayitawo okitegeera nti kuba Miki yene webeera show yawa Lutalo ayimba Miki ali mabega wa Lutalo okitegeera nti ya mwaka tambala ko yesimuze entuyo n'ebirala ebiringa ebyo so waliwo ekintu kye bayita nti twagala kulagako babawunsa manya babawunsa obezo bezalawo gwe lwaki okuuma Lutalo nga nze ndi eno nkolera 5 bwe nkulabisaamu Lutalo ayinza okumpa omulimu kati ekintu ekyo nga bw'okiraba bwe kisobola okubawo kyabadde baaka stage ng'oli ayagala kulagako nti nze ndi wakabi gwe tojja kuyitawo naye ng'omuntu aze kuyimba alina abantu 2 ate waliwo ajja okuyimba nga alina abazinyi 5 kati wawa 2 abatana aliwo asinga Rita alabika yawona namulabye engeri yadazinamu nga tanawona bulungi kwawo aba atambula awonyera naye ate bwatuko zina Rita simanchi yali ayisaawo kyo simanchi yali ayisaawo anti amazina ge yabadde afuuka toyinza nga naye gwe manchi bayitako olaba onuuka bunuusi kugula eddakiika 15 omulyango ofa yabadde era alina kyayisaawo kye tutamanyi bajja kitubuulira mwana yasobeddemu kuno nange navudde ku saidi y'okulimba kubi bulijjo ndi ku saidi ye agenda zina yatulaze nti awenyera bwe yatandise okufukumula amazina nga kino ekigere si kirwali okyeka music industry ogikozemu naye togitegeeranga olwo omusajja amuyita Mamuli Katumba omanyi Mamuli Katumba atambula n'omuggo naye Mamuli Katumba lumu omusajja amukoona wali eri ekibuye ku mmotoka ye n'amukoona Mamuli Katumba yeerabira omuggo mu mmotoka n'agoba owa pikipiki okitegeera kati ate amala ogoba owa pikipiki n'amufuna bulungi ajjukira mbu n'omuggo n'addamu okuwenyera abantu bagamba naye ono promoter gwe bakwata akabadiya anti ekiseminti yakijjukira after 3 days nti alina okweteekamu ekiseminti mu bulago kyokka waite ennaku nobati ate waite ennaku 2 ne tugenda ku gundi yani ku press conference ya Bato ate ng'akyerabidde ng'ensinga ewonye olwa press conference n'akizaamu alotegera kyemugamba kati music industry ebizo bye tusanga musimanyi ye Rita kyabadde abakwata ina luyimba mbagenda kuyimba simanyi kyali aba olaikere yaisawo ebintu byawo katidi asigaleko mugundi abereko mu mawulire sawa oyo muwanvumu wenna ayongerako ekira tuyinza ova wano nga bukya tudde ku gundi ya tutandikire kuba Blue 3 kasi engeri gye yali owaluli ajja kujja tutandikire kuba Blue 3 awo ekifaananyi kino ekitambula baddinganya tebaddinganya badde photoshoot ejja ku concert gye bagenda okukola kyovolaba the mini concert eringa activation nafunye omukisa nenkubirako Cindy nenjogera naye at length netunyumiza ddala kuba nadde byemubuuza bingi nabadde ne muzeeyo no ndikyaliwe naye simalagamu sinze muntu eyeetunga ku muyimbi ebyaddala okulimba kubi era oyo asobola n'okunjira statement gye nakoze nga muyimbi wange tuludde okwogera nangamba kyo kituufu nze nina ne lwe nalina okumukolako interview n'atuuka leeti muzeeyi wuyo twagenda bugenzi netugamba tetuddayo era tetwagikoleyi netukolako ba Ganda Boys netukita bwekitegeera so nanyumizaako naye at length netwogera ku kya sente billion 13 netwogera ku 18 ziri 13
the 13 gendo tule ku budget supplementary gye bafulumiza bazitoddeko ezimu zibadde za simanyi naye nalabyeko gundi ziriko 13 ne tuzogerako ne twogera ku at length nanyumiza ekintu kino engeri gye kyajjamu kino bakijjemu ssente ffenna tujja kukkiriza mu bonna kubasa tukulika struggling financially sente azeetaaga janaakoma okwekomoma nti ali ku defiance team etayagala bana abalala oba etayagala omu ate nga newe yagwa mu bizibu kuba already teyoyinza kungamba nti banne yali teyabanyumizaako nti banene nebbanyi obanga amasimu agafuna aga buli kaseera natabanyumizaako anti ngamba nendisobe nga tenabakubwa bali oli nabo toyinza kuba nti mubano tewali atakimanyi tewali yamuyamba era bamuyambako akatono story emala fuluma mu mawulire ate nga bali basobola okikola nga tenakola ki so meaning bonna beetaaga sente and this show ebakolera bafunye eyabagambe tugikole nga activation ate nga bawa akasente akawera so they are coming back they are trying to okusiibula abantu to say goodbye nga as Bruthery kyebatasobola kukola luli nga baawukana so eno story gundi show y'olwokuna egenda okukola ku Protea it's a activation egenda okubatwala ku kinene okitegera era awo ndowooza ku stage awo bajja okulangirira nti bannaye tulina show ku lunaku bweruti ffenna tukimanyi Jackie Chandulu yesa abadde afulumamuko n'agenda ye Kenya n'agenda South Africa ate yatandika ne record label but alina ogifinancing ate alina okuleeta signature mu industry okuddamu okulaga nti nno mwali oluvannyuma byonna byamulika emabega tegeera Sindi emabegako abadde yawummula endongo bato yemukomezaawo mwana n'amuza blessing in this guy kuba yali agenda kukola show kanaga engeri bano gye bankomeza sigenda kukola show nti bonna in one way or the other beetaaga akasente kati ate shene esobola okubakolerayo kasente naye kino ekyo tugamba nti no bakomyewo beegase no yakirefutins era tuyinza obutalaba nga bakozeyo oluyimba olupya nga bo kuba bagezaako emabegakaawo batuule bawandike enyimba zebagenda okukola nekigaana ndooza nekitakola bulungi nga ababiri we bajja omutajja bwe baba baze bonna wabeerawo ateera ebibadde sokala zingana bamaliriza nga tebakoze so basazewo bakole eno olw'akasente buli omu ke yeetaaga ng'omuntu ate n'ekyokubiri nti kyazze mu kiseera simanyi ku babiri dakana nja kuntangaza kikolera ani Bruthery ento gye baleeta oba enkulu cause we balangiridde nti no bagenda kukola reunion party kuba ffenna we tugenda ku ssomero tugeze kukola reunion tekitegeeza nti tugenda kudda mu tusomere mu essomero mugenze mubeerewo munyumirwe mukite mukole ki buli omu addeyo mu bibye so baba bagenda kukola reunion show nga ne Steve Jean eyabaleeta the original Bruthery that nga yegenda okureunitinga ate nga naye yaleese gundi abaana be yatuumye warafiki kubona badde njogerako ne Tone erinnya labwe babeta warafiki ate nga mulimu era omwana gundi Sindi gwe yagroominga Patricia Sindi yamugroominga so nadde njogerako ne Tone Mutengu ne bagamba Steve Jini yatudde nalaba nga it's time for them okulaba nti no baleetawo kategawo olaba nti waliwo B2C abasajja tetulinawo gundi eri solid nga y'abakazi ng'alaba waliwo that gap ate nalaba abaana abalinamu attitude basobola okulaba Steve Jini muntu mulungi ffenna tukimanyi oluyimba olutakaddiwa buli omu lwawuliza even right now n'atuuka yakola production ya Rodole y'omwana kadongo kamu okitegeera tulabyeko akoze ennyimba za Levikson was it over the replay something like that tulabyeko ennyimba ez'emabega kale ezazzaako Vampino ne Benon ennyimba zaabwe era kati wozuuli owulya nga zikyaliko nti mu production mulungi wabaakuwadde obudde okitegeera so banabana wanaaba bawadde obudde n'abakulira production tekiri guarantee kuba ennaku zino music yakyukamu nti bajja kukola ekyo tetukiwaako gundi test of time ejatubuulira oba naakola oba tebaakole so simanyi oba kikolera dakana ajja kuntangazaamu kikolera bano abato be baleese oba bano abakulu nti mu same time kuba bali oluyimba lwafulumye Friday olwabwe lwe baakoze bano ku lwokuna balina show era tuli mu boogerako nalabye ne TVs ez'enjawulo endala zono ziboogerako zibatadde ku listi balabye photoshoot biki attitude ezabaddewo biki Sindi yeekwata nnyo ne Kyandiru lwehaginga nnyo ono najjukira naye n'abuukira
no byabadde mu video gye bafulumya. If they didn't want it tebandikafulumiza cause babadde ne rights zonna etafulumya videos ezo eza photoshoot kuba tewali yabaddeyo okitegeera. So that show is not nti Blue 3 egenda kuddawo etukubire music omupya. Nakyagadde kye bakoze kigenda basimula okudda eri mu bantu babalabeko mu kaseera katono kuba Uganda mugimanyi olina kuba nakyo kyolaga okusigala mawulire. Kati sawa zino tugenda boogerako weekend nyo benyini balina okukuuma kiri ne baga tusigadde tutya mawulire. Ekitegeera ekyokubiri nti kino ekintu kigenda bayambako nti buli omu agenda sigala nga alina ebbanja ku mutima nina okukola ennyo okusigala ndi mu music industry. Bayinza okusigala nga tebakoze bonna oba okuyimbayo oluyimba olulala oba ki naye bwe banakola show nebeera successful egenda okubeera nga seeno gye bagenda okukola ku Lwokuna naye ddako bwe nabeera nnungi bajja funa emirimu egibagatta nti jawo tukubireko wano muje mutukubireko wano nti tinganga muganda mbaga nti Sindi yali awumuddemu naye bwe yamala bato sawa zino ali busy ekyo ino mmanya kyaliko tokimanyi okiga sawa zino ali busy era big up ino jizayo najiwani shiba agamba nti kyakabi okiga. So kati bana abaana ate baleeta nti tuve ku kiri ekyokuba nti kibakolera tugenda boogerako era nga bwe tuboogerako sawa zino ekyabagundi bwe kiggwa ekyaba Sindi nga nabo tubavaako mpozi ng'omukulu abaleese anasigala tugamba nti bana endese kino oba kino oba kino. Music industry wenda kuzonda kyalinga eri nti wakubanga gite nnungi nga mpoomerevu ffe tule wansi tukole kintu era gwoleta egundi empoomerevu omwana akuba okwepiica ntugenda mu kivvulo okitegeera. So kati kyokujusa tokikulembeza nnyo. So muganda waffe kyalina okukola nti alina okuleeta abayimbi abo mu media nga balina endongo ennungi okitegeera ng'ate abataddeko nnyo n'amaanyi. Kino ekyabasindi baba bagenda tusibula bayibayi tukitegedde naye kyekiddako ku bayimbi booleeta kisinga okuba ekirungi nti baana bangi baleesa abayimbi kati ngoyo banaama babiri bano bakatadde oba nebeni katale yandikando si katado katado kati abantu abo nti babaleeta era bosi wabalabika abatadde mu sente nki naye tubamanyi kotosipa wa kololo nzowe Masaka tebalina kyebakola kitegeeza nti babula bebamanyi era obuwero bwabwe kololo owulira kati emitiyana terayinza muwadde emitwalo ameka wadde 3 wadde 5 lwaki nti abayimbi abasinga amanyi nti kasatu kuba Kampala wano Kampala teriimu ssente ojja kuyimbira crate ya bia ngenda kubuulira actually nali ne Saha nangamba omuntu eyamugamba nti ssente teziri mu Kampala gwe kwata oluguudo lw'e Masaka bw'oba oyinayo show gye bakubuukinze ogenda 2 days before n'ogenda buli kabbala akaliwo akuwa data nakuwa ogenda okudda ng'olina obukadde 8 mu nsawo kimukalo nze ndudde nnyo n'abayimbi ba bbandi omanyi lwaki balina ssente omuyimbi wa bbandi wabasemakulu oyo ng'afulumiza olubiyimba asooka duweereza ab'e Masaka na Mitiyana na Mbende nalyoka lubaamu ab'e Kampala lwansonga nti eriyo wali ssente nti basemakulu baasimbulanga nakatandikira Kyengera ne bakuba mpaka Embalala Shege agenda okudda wakanga ina milioni 3 naye ogenda Kampala kyenvula nti abayimbi balaga tebaba na ssente agenda kuyimbira wa Climax wamuyita mu emitwalo ameka agende Kololo bamo lumu chupa nene nga kubendongo Shege naye Semakula so omuntu wandi yayimbire waneno nze Semakula bamuyitako mu show ya dago yamu ya papa enga yali mbale kanze nga temumpadde mwenda siva wano ne bagumuwa Shege chibara sola kuba mukubi walaga so nti endongo okumanya nti okubye endongo oyina okuyita Emitiyana nga bagamba yo Yudaya si andikira wabigalo walinga ekuwa naye gwe byoga nti naye se makinde no kupaka lasi yawa kana ne kampita kana kayino obudde bwa TV ne olwe Emitiyana fa babeerawo nga nkolera wano nkanika gaali yange naye nga nkuwuliriza ku kazindalo lwa library okitegeera akusanye FM sane bambona so kati tembadde nsabanga abantu nti gundi aleta abayimbi togira mu mulembe guli ogwabaseba togwa dole y'omwana ogwa Blue 3 sawa zino waliwo ebifuga industry
by'olina okukozesa okulaba nti oleeta abaana abo. Ekyabajja ku kyaniro kyo bagezezzaako kye bayita nti kwesitula. Kati ate awo Sindi agenda okuba nga akola ki? Kuba ssaawa zino bonna abasinga okukola. Okitegeera. Ssaawa zino abaweeko kwako kiba ke yamuwa naye abagabanyizeeko. Okitegeera. Baddeko mu bantu tomanya. Bayinza okulamula funa show z'ebweru nga bayita mujja tuyimbyeko Ebungereza, mujja tuyimbyeko Germany. Ezo nazo ne bakola ki? Ne bazifuna. So nja kugamba nti ffe tugende tubaagire kuba balina endongo ennungi. Naye tebakolako ku concert abaana abo. So kiri. Oluyimba lwa gundi lwe bayimba nga I want to remember performing kuba nzijukira actually nerabidde okuddamu kimubuuza but I remember ba in one interview nti bwe bamala that show bwe bagendera mu break bwe bagenda mu break gye bali bawadde mwe mwava emitawaano okukola ki obutakkaanya. So njagala kukijjukira bulungi abantu nja kuba wa maaso awo ekituufu koza abasatu bonna nsuubira okubafunanga nze mu wiiki eno mbeereko nabo ntuuleko nabo. Batwala ku lunch. Ate be balina okuntwala naye wiiki eno nsuubira okutuulako nabo abasatu tunyumyemu. So Sindi oyagala buuza Sindi yamugamba nze evuga ekyo nakikola ki? Bonna basatu balina babuuzaako. Olina babuuzaako kubeera nerira nti mumuli bulungi. Ekivuga ekyo bonna kikola ki? So let them go on. Dakala ina kyayogera. Eno eri kugonda. Ntokumi. Ngenda kubayo. Naka ndio ofunye kasente munamiti yano. Alinamu. Olaba omuntu kasola bangalaso kuba paper 6 original. Chimpalampye. Tugenda ku story ya MC Cuts. Gundi ye pate yali enako 2. Tujirapping up. Tutandikire huo. Konde ekyali yokuba gwe kyemanyi kyolimu interested in Jojo versus Jojo bagamba Jojo made. Naye made bamutwala Dubai ne batukaga bambala bifaanagana saa kitegeera. Jojo versus mama wa Jojo yabeera ku kido every time. Jojo yekalabalaba kati simanyi oba made oba buva ne munju ne bweyongera ye walala mu mabaala bweru. Naye according kubali mu premises keera nafuna by the way oba kugambe sometimes omuntu abeera onagana naye duno olugambo gundi yalwetaaga tewali bulala. Nafuna essimu 2 nga zingamba ebintu byebimu. I swear. Mu mawulire tulina kitugamba tokola ki? Fambozi mukaitwa abijabulula. Bongamba gundi yangambye. Badde ne kumpewo ku Buked ne bagamba waliwo story batukola abantu ne bakuba essimu ne bagamba mubaŋŋambe mbaabye wano lwaki baba bakuba amasimu. Naye oli bali bankubira amasimu ne baŋŋamba nti Fie ne Jojo bafunamu obutakkaanya. Era ndowooza Fie kyamuli ku mutima always naye ndowooza nga tanawa kubeera hyper obusungu tebubaawo. Kasita kuba omuti. Anaaba munaabe kati. Gwalina delivery. Teyajja nagombo bagukola delivery wa boda. Mbu. Ngena tekako kambu. I have reasons why. So mbu obudde butuuka mu kiro. Atumye omutinga alaba omukulu ono entala gye yeetala. Ne Jojo. Ne Cuts. Baka stage bekweka eri ebbali n'agamba nno wano ndabika wendi wakyama omwana mbu ng'oli bw'agambye andete stick 2 bwe yazinywanga anywa kalenzi oli bwezimala otuwa ku mutwe weyote pa n'agamba tondabanga Jojo. Fie yafunye yakuba yagezangako okugira naye gwe Jojo bamukuba muna Jojo nga bamutaasaako mukazi. Bamutaasako mukazi. Ani ataasa? Baddaga. Baddagina isi baani bataasize embeera. Yabafu kijje kitya. Kankikolekemu ekyo. Ayina mulaba kesi y'abafu.
sijagendayo nnyo si essaawa nze mmanyi alina baalinyiiza ne bamulangira era abantu bamanyi balibbo obanyizaako katini nga bakulangira munnange eŋŋumi yavugira ddala era omukyalo okukakkana nga bamufulumiza ebweru ate munnaye ate nga gwe baagala odropinga okuzza ewaka naye ng'ekibalwanya bisumuluzo emotoka wabyewaka ya motoka jojo bamuwa jojo bamuwa ebisumuluzo bikwata kati ndowooza kyanyiga ono kati yakwata ne propertezo kuki kitegeeza mukola ki gravity okitegeera ebifaananyi mu festival okitegeera nagera mbu amusabe ebisumuluzo mpa ku bisumuluzo mpa ku bisumuluzo by'emmotoka kono tekijja soboka ani naffe otumanyi nga twagala okulaga nti ffe tuli mu control tekijja soboka ate tijja soboka nga bagamba oli maid mbuba eri bagambayo maid ekimeri kya katsikati abawamaanyi muko ebyaddala jojo maanyi alina lukusi maid n'aganira ebisumuluzo n'asigala ku wolan n'agikuba bampeeyo ezo mbu delivery neeyingirawo kiro abadelivery bo babeerangawo olinga wagambye nti kaali kalwenzi oli ng'omanyi ng'olina ekiruubirirwa olina gy'olaga ekintu kikola mu bwangu osobola otutuukayo olwava bwati mu sitiiki yajja ekimuli omanyi baatugamba ebyaddala mbu bw'ogiteekako nga kyolowooza kyokola era yagiteekako alowooza gwesiba zipu alo yakwalina bukwasi ng'akwata jojo we 1 2 1 2 ze baawa gundi Tyson Fury recently du kutaka oli ayimukagiremu nga kumbono yazze already yakochinze n'amwongera okukagana nga bataasabazze bamutaasizza bakoze biki bamufulumize bweru mbwe emotoka gye baali balina muteeka mudaga gamba kale kanku dropping enkuze waka kati ekyansobeera lwaki medisi gwe badroppinga ne baliko omukyala kubeno maali ya mwami nakulabirira abaana right maid ayinza okuba nga era tambule n'engoye z'omukulu ng'alina okukyusa obuvunanyizibwa fiye yabusuula mbwe bamakodaga kankuze ewaka mbwe ate ne wabeerawo eyamu muzze ewaka mbwe ate ye emotoka yakyankalana nnyo ne batamunoninja ne kawidi ne kamuggwako essaawe ku kye yalaba yasasamala nnyo ne widi omuzze ewaka baali babiri abaali beeyamye Douglas ne Dagi Nice gwirako kawidi kagwirako motoka yani yagenda mutwa kubabiri anti zaali bya abaali bamuwadde offer kwaliko Dagi Nice ne Douglas kubabiri kuliko emotoka gyalagenda oyingira widi n'emugwako ku kye yalaba ku kye yalaba mbu ku kye yalaba kado kireka abayisa ayinza otunyiigira dasi wangambye so munange ne bamaliriza ng'ate basaasaanye abaali badde ewaka nga balina okwekumaakuma bawulirize king of the mike eggwe ng'essaawa eyo olinnyo owa boda olabanga alinnye kyewalabye mu mmotoka mwalimu ekisodde mwalimu ki mu mmotoka emito ne steeringi muno emito gyali minene nga nagirabangako kwatako bukwasi mujja kwewulira yamukola kyono actually Dagi yabuuza dda wamukola ki Dayasi kankikubuuze mu kamera Dayasi Dagi yakola ki Dagi Nice gwe yagamba atya mu statement yagamba atya yakogamba atya ng'akwogera Dagi Nice wamukola yakola ki mwinayo mwatuuka kati bali agenda kukola live bali agenda kukola ki alina amaanyi agakola live naawe kuli kwakaabira yetagenda kuyimba kyeŋŋamba yali agenda kukola bino bye tukola TV nga yaleeta obuzibu kamuddemu bw'aba anaabiraba oba ono bimulaga manyi beefunanye abatala abeggalya mu kisenge ne balaba ne bava eno public ne balimba mbu tebalaba okitegeera nakyo nnyo kimugamba kuba ajja kulaba mu kisenge kye
okitegeera. So ffenna twali ku mulimu. I was invited. Zizo corporate shows by inviting nnyo. Twali ku Bero CEO. Tutuuka, yes, gyakolera presenter yaliwo naye nga tannatuusa kukola. Gye nkolera ndi ready ne camera person nga twagala kukola. Tumugamba sirisaamuko tukole. N'agamba I'm the MC of this story nakyo ngamba kati n'okukakasa togenda kukola. Gye nkolera agenda osooka okukola. Namugamba boss. Ekyo simanyi boss ni kamanyi oba malibu toyina kyongamba. N'ayagala oteekawo embeera. Ate munnange kyewuunyisa. Alikoze erinnya. Silently tulikoze erinnya. Ebyaddala. Bayinza okuba balina we bali. Balowooza bakoze erinnya. Silently tukoze erinnya. Ebyaddala nkubulira mazima. And I can authoritatively say a word. Naye n'ayogera. Ekyange ne kisigala ku mutima gw'omuntu ekyo ne kiyitako buyisi. Ebyaddala. Nkubulira mazima. Nkubulira mazima. I've been with artists ne bampisaamu message ate nga asiiba nabo ne batagimuyisaamu. Number 1 chameleon. Muze yakimanyi tutera okubeera naye ekiro. N'ayogera statement. N'akuyita ebbali n'atuyita n'ajja n'agamba omanyi kati kino nga statement yagikuyisaamu. Nga wali nga tebagimuyisizaamu. Okitegeera. So n'agala otulaga. Aliko kamera Buganda wa ate ye byawanda birala era bakanyuma we bajja balabanga musiru yeye kalakasa batugamba mumusonyiwe mwali na muzeyi bulungi nnyo ibula kakanzu yaliwo tayaliwo waliwo shows zimubuuka kakanzu waliwo shows ezimu nga zimubuuka mu kakanzu alina kwata zeri mu katale k'ekibuye. Nedda nokumanyo kakanzu agate kutuuka ku ekyo. Ogambye sinze bogambye. Ezawaza talina kwata. Mbwezo Serena Sheraton. So yakola that mistake ate n'atalaba buzibu bwe. Kanzu. Ye nyini gwe tugenda managinga. Gwe teyeetonda n'asuubira fe ebyaffe byaddalamu tegugwa gutyo. Era obo yagala gugwe gutyo. Jangu fe tufunye clash ne bakanyama bangi ne tumala ne twesortinga ne tumalawo ne tumanga bamanye blood ize. Era n'abasikala bagamba abasirikale ne bakanyama bajja je tuli ne bagamba manye mana mumuleka alabika kikoze ki avuddeko kulaga ki bagenda okulaba nga ye ndowooza ebintu byakoze kati okuva olwo nenga nayo omuvubuka ono alowooza alinamu nnyo era waba alinamu ebyo bibye tandiisa tandabirira akola bibye enkola byange we not in the same lane okitegeera event ze bamuyiseeko okola nga MC nange babeera ba invitinze abeera paid nange mbeera paid ne dasi badde nkyagala nnyo era mbadde njakiwogera nga 1-on-1 yeah Dagi Nice naawe why would I do a show with Dagi Nice 1-on-1 for what na ani ozi kati ndaba tumuliko nnyo tumazeeko tumuveeko Dagi by the way mwagala nnyo mukwano gwange maisha yakola TV za luzungu anyumira ndabako Sami ndabako realistic Sami mulabako lwansonga agent w'abayimbi abebweru ate ye ng'omuntu ampana emirimu ebiseera ebisinga airport pickups so no for coverage okitegeera so then no kino ekiwala ekitiribiita ekitambula Linda ndaba nnyo Dagi just namwagala nnyo enjajja n'amaalo naye kade ekirungi kyalina nti gagenda nti bwe gagenda gamugwamu nti olira mwagala nnyo manyi Dagi yansanyusa nnyo akola eyo ne muyimbi yasooka omunyumira mu bulamu bwe bamuyita Kalunanto ngira bane Dagi buli wala kalaga sibula naye nga tujja bebaza nnyo abali ku programu ya media agala nnyo okusinziira mu nsi yonna gye mulimu mwebale nnyo okuba mutulaba era mutugoberere atujja kubeera nga tubaweereza buli ebiguddeyo tuba tukuyisizaamu tulekereyo ate buli kye tukuyisizaamu kyakwetereza weetereze
Tetujja nnyo ate baweweera nnyo si mmwe mutuliisa mbaagala nnyo. Mullo sikulinaako buzibu. So just tereza maalogo. Nze Dayas. Yabba ne chain y'omuyayi ng'agano gisasula era nazo zaali ngomyo ogimuddiza. Yani. Kakanzu. Baali beekubye. Yatwala chain n'agano gisasula. Kakanzu n'amunoonya nga bw'onoonyonya empiso. Agenda okumusanga Samuel n'amugamba gwe Daginayisi. Omanyi guli Kakanzu kyasooka omugamba. Yasooka mugamba gwe nja kutereza olususu olwo nze tonzanyirako. Nja ddukuuta. Daginayisi yagibaddiza mbadde nti yagibaddiza ngisasule musajja asibe ne yagibaddiza nedda zimpe ngende mukulu no Eriameka nga ebintu bya Kanzu abiseeramu yalinga mu abiri oba no yali nnungi by the way byaddala silver naye but nga era bikanga original kati ono mu kugitwala nga akanyambale mu ng'ennyumidde bwe yagenda ku shati yayita manju. First ngenda Dubai genda okukubira ebirolira nina mugulya dagi chain ezerize ezabawala buziba namuleetera 2 kyeriyo mwagala nnyo by the way era ntumde manya ajja n'amaalo amadagi nice bano baveeko mubeere bulungi mweraba.